Oluvannyuma ebyatuuseewo olunaku lwajjo ndowooza ffenna baganda baffe twabirabye bulungi nga bawo kidnappinga omukulu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi era kino kyaswazza nnyo ekisaawe kyaffe airport yaffe y'eggwanga okubanga baakoleddeko ekikolobero bwe kityo era nga kino kyasiize ekifaananyi ekikyafu eri amawanga gonna eri eggwanga lyaffe Uganda amawanga gonna omuli abalambuzi abandyagadde okujja okukyalako wano e Uganda nti Uganda nnyo okukidnappinga ne bakujja ku Entebe International Airport ne bakutwala we baba bagadde okutwala ebyafulumye bonna nga ffenna baganda baffe nga bwe twabirabye. Kino nno kiwaliriza management y'ekisawe ky'Entebe n'efulumya ekiwandiiko ekyetondera omukulu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi awamu n'eggwanga lyonna ng'egamba nti bino munnange si management yeebadde mu control wabula nabo tebamanyi basajja bano abawambye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi gye bavudde naye ng'ate kyategerekese bulungi nti abasajja badde ku airport era nga bayambadde n'ebyambalo bya airport. Ffenna twebuuza nti abasajja bano bayiseewa era ye Museveni buli department alinamu aba SFC twebuuza kubanga amawulire agafulumye galaga omusajja yali akutte emmundu awamu mujjukira embalala yali ayagala okuba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ng'omusajja ola y'omu yabadde kwaka akabinja akawambye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi kale kwegamba ffenna twebuuza bano abasajja bakolera ani abasindika okukola ebintu nga bino era babikola ku lwani bibuuzo buli munnayuganda kyalina ku mutwe gwe ne ku mimwa gye nga twebuuza lwaki bano abasajja tebakangavulwa nga amateeka bwe gayogera oba nga amateeka bwe galina okukola. Tewali agala nsi etali mu mirembe. Ffenna baganda baffe mikwano gyaffe tunoonya mirembe wano wali bangi abasinga tukola n'ebintu bitutandikuza naye olw'okuba tuba twetaaga okwegatta ku value n'okubeera mu nsi ennungi tukomekereza tubikoze so bwe tulaba ebintu nga bino bitumalamu nnyo amaanyi bituleetera okutya n'okwekyawa eri ensi yaffe okubanga ekyatambulira mu mbeera nti bakola ekikolobero ate ne bakyegaana nga lwaki tuba tutambulira mu nsi eyo nga tuli bannayuganda tusobola okuyimuka ne tugamba nedda wano we mukomye mututte nnyo enough is enough tukoze eki tukooye. So Entebe International Airport erabye nga kino kigikuba kigisuulira akatale kaayo negamba wange tetugenda kusirika nevaayo neeyisa ekiwandiiko ekyetondera His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi weewaawo obutambi bwafulumye era kino kitwongera ffe nga bannastruggle okuwa credit omukulu Honorable Nyeko Derrick eyakutte akatambi akalaze abampembe bano nga bakwata omukulu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi wali ku Entebe International Airport ne gye bamututte byonna era tusobodde okufuna screenshots ez'abasajja abo ng'omusajja omu be bamu ku baali bakutte emmundu mu mmotoka ndowooza mujjukira bulungi baganda bange omusajja yali akutte emmundu mu mmotoka nga ayagala kukuba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi mu bitundu eby'embalala ndowooza tumujjukira bulungi. So Entebe International Airport erabye nga kigirya ng'eswadde nnyo naye tuneegamba nti kefulumye okwetonda kwayo mu buwandiike tulabe ng'ate tusigala nga tutambula abatiitiizi batya nnyo. Kale katukulage ekiwandiiko kino ekyenjawulo naye ng'abaana bo babadde bagineemiza edda welcome to Entebe Kidnapping Airport. Mwebale bannayuganda ekirungi mulina obwangu ate obwangu buno oluusi butuyambako singa ne Honorable Nyeko Derrick yabadde na bwangu ate tetwandisobodde kutuuka wano. Twasiimye nnyo baganda baffe. Angula akakiiko k'ebyokulonda ne kakumpanya bannakenya ne batandika okwekalakasa n'aweereza amagye aganunula Mwai Kibaki. Kati omuntu alina obusobozi obwo obutuusa zi gavumenti obutaasa zi gavumenti obuteekawo zi gavumenti obuyamba zi gavumenti toyinza kuŋŋamba nti yalemereddwa okukuuma gavumenti ye. Wano we wali okulya n'okukomba essowaani ani atigumbula bannayuganda nga yeerimbise mu Yozefu Kony? Ani atigumbula bannayuganda abakolako obutujju nga yeerimbise mu ADF? Olunaku olw'eggulo mazima yeeyerudde n'ayandaala bw'ati nti bwe kibanga owa SFC asobola okwambala ng'omukozi w'oku Entebe Airport oba omukozi w'oku Nnyonyi
najja n'akima His Excellency Bobi Wine ku nnyonyi ewatali yadde omuganya okugenda ku immigration okumukoonera mu stamp nti ayingidde mu ggwanga akoze entry emisana ttuku nga waliwo kamera nga waliwo abantu ntakasa nti otasobola kwambala nga wa ADF n'agenda akola obutujju ku bannayuganda naddala obudde obw'ekiro. Era gwe munnayuganda bwe navaayo n'enkola statement nembagamba nti bano abaana abattidde empondwe mu bitundu by'e Kasese ono Yoweri Kaguta Museveni. Nze njagala okubategeezaako nti signature ya Yoweri Kaguta Museveni oba ngimanyi oba handwriting ya Yoweri Kaguta Museveni ngimanyi. Buli Museveni waatadde obutemu nsobola okwawulawo nti guno omukono gwa Museveni. Buli Museveni waatadde obutujju nsobola okwawulawo nti guno omukono gwa Museveni. Bwe nayogeranga ne bagamba tukola ebipropaganda byammwe baana mmwe tukola ebipropaganda byammwe naye owa SFC bw'aba asobola okwambala ng'ow'ekisaawe agenda akwata omuntu ku kisaawe gwe ki ekikulowoozesa nti tasobola kwambala ng'omutujja obudde obw'ekiro n'agenda n'atigumbula bannayuganda. Owa SFC kyokola bwe kiba nga kyabadde mu mateeka wabadde ojjira mu yunifoomu yo. Naye olw'okuba okimanyi nawe tekyabadde mu mateeka tewajjidde mu yunifoomu yo. Kitegeeza nti eno tekiniki gy'okozesezza emisana ttuku ate otera ogikozesa n'obudde bw'ekiro awatali kamera awatali mataala mu kizikiza. Era kano akakodyo si kapya nnyo. Singa mukyalawo alisangibwamu singa mu baana b'olina olisangamu omwana atali wuwo nga mukazi we yayenda tagezanga n'akukakasa nti taata nakanca lwe wali safaali kolo lwe nakola ensobi gwe gwasooka era sigenda kukiddamu. Eyo eba ebadde nga nkola ye lwakuba nti leero Mukama Katonda aba yamukutte offside mu bwenzi bwe n'avunirayo olubuto. Kakati ne bano leero si lwe basoose okukola ekikolwa ng'ekyo babadde nga bakikola naye lwakuba leero Mukama yabakutte offside. Banga ddene nnyo batugamba Yosefu Kony muyeekera asalako abantu emimwa akola biki n'ebirala nenvayo ne mbagamba ekituufu kiri nti kizibu nnyo okuŋŋamba nti Yosefu Kony muyeekera ayagala okukulembera Uganda ate ali mu kusalako bannayuganda emimwa. Tumubuuza singa Mukama alikuwa omukisa n'otwala obuyinza ogenda kukulembera bikekenke. Era nemba nnyonnyola ne mbagamba naye muyeekera n'abawaawo ono ayeekera mayiro 3 nga ne Yoweri Kaguta Museveni amba mayiro 180 yasemberako eruweero mayiro 4 ayeekere ng'avaawo kubanga mu Buganda we wali ebyoto by'obuyinza. Lwaki yooli yalemera eri ne tugamba kale tukkiriza ayinza okuba yaliba omuyeekero Yosefu Kony ono. Naye obuyeekera bwe si bwakufuga Uganda. Obuyeekera bwe bwakusalako kitundu kya West Nile abo mambuka beekutuleko batondewo ensi yaffe. Naye ayagala obbakulembera ng'ali mu basanjagako mimwa agenda fuga bikekenke. Ne mbagamba nti abantu b'engulu eyo bali determined. Abantu b'engulu eyo basalawo ate baali baloza dda ku buyinza mu bakulembeze 3 ng'asooka Dr. Apollo Milton Obote. Era ku mulembe gwa Dr. Apollo Milton Obote asooka abantu b'engulu baali b'amaanyi nnyo, baali basaale nnyo. Ku mulembe gwa Dr. Apollo Milton ogwokubiri era kyali kye kimu. Ku mulembe gwa General Idi Amin Dada era kyali kye kimu. Ku mulembe gwa General Tito Okello Lutwa era kyali kye kimu. Ab'engulu baalimu enkola y'eyakaliddeko mwoyo mulondo. Ekiwoomereze kizaala enkenku. Kakati ab'engulu okuva lwo kiri nti baali balozezza ku buwoomi bw'obuyinza, baali baagala buyinza ate nga bali determined okutwala obuyinza kubanga yali atudde mu buyinza yali ajjeeko ab'engulu naabwe 2. Olw'obuzibu bwe yasanga mu kulwanagana n'abantu b'engulu, omwali Major General David Oito Ojoko DOO
Major General David Oito Joko. Engeri Oito Joko gye yamukaluubirizaamu ennyo ng'akuuma gavumenti ya mukama we Dr. Apollo Milton Obote yamanya ti DOO David Oito Joko ayinayo emisingi gye yasimira ddala mu bantu b'engulu. Yoweri Kaguta Museveni kwe kupanga olutalo mu bitundu by'engulu n'abasalako emimwa n'abajjamu amaaso n'abajjako amatu abalala n'abatta n'ekigendererwa nti olutalo lubeera luti. Temugezanga ne munneerijjako oba omuntu yenna tagezanga najja n'abateekamu ekirowoozo eky'okuyeekera gavumenti. Olutalo lubeera luti. Oyo Yoweri Kaguta Museveni bwe twabyogeranga ebintu ng'ebyo mwagamba nga tulina propaganda, mwagamba nga bulabula, mwagamba nga bikina ebirala. Naye nkakasa nti ebintu bitandise okuva mu bbaasa, bitandise okweteeka ku ssowaani, nze naawe wetusobola okubirabira wadde nga tetutaddeeko bugaali maaso. Olunaku olw'eggulo lwakyusizza ebintu bingi nnyo. Ne gwe waaliisa muzibe, ne gwe waaliisa omudannyino bamuyita omudandala, essaawa eno asobola okubiraba nti naye security bw'eba esobola okwambala nga aba airport. Ne bagenda ne bawamba omuntu nga bayambadde ne bulifulekita bwa airport. Kabonero akakulaga nti bano abantu basobolera ddala okukola ebintu ebingi. Olaba kino bakikoze misana nga waliwo kamera, nga waliwo amataala, ng'ensi eraba. Ate nga kyabadde kiyingidde mu pabuliiki kubanga kyalangiddwa. Ate nga ne gwe bakikolako w'amaanyi nnyo. Kyekikulowoozesa nti omusinga bw'aba agenda okudda mu bwakabaka bwe nga bamaze okumuyimbula nga bamuteekateeka okudda mu bwakabaka bwe, obusinga bwe lw'enzuluulu tebagenda kusooka kuteekayo butujju. Then bagambe ab'erwenzuluulu oba abakonjo ab'ekasese timulaba abadde taliiwo ng'ekitundu kyammwe kitebenkevu lwe twamuyimbudde ekibinja kye kyasooka lwe kyakomyeyo gye muli. Laba bye batandise okubakola. Bannayuganda njagala muggula amaaso. Bobi Wine ono alinga nga eddagala eriwonya endwadde z'omunda. Endwadde y'omunda eruma kubanga eba ekuluma togiraba ate nga tomanyi na ddagala ttuufu ly'olina kugijjanjabisa. Naye oluvannyuma lw'okwebuuzako ku basawo abakugu ku kika ky'eddagala ky'olina okukozesa, bw'okinywa oba n'okimira, endwadde eyo ey'omunda evaayo ne yeetimba ku lususu ne lufuukuuka bwe ruti. Olwo neewona. Bobi Wine lwaki gambye nti alinganga eddagala ly'omunda oba eriwonya endwadde z'omunda? Tubadde n'ekizibu kye bayita Yoweri Kaguta Museveni okumala akabanga nga kituliira munda, nga kitulimu n'otambula nga weefunya lubuto lunzita oba kino kinnuma, embiro zinnuma, naye nga tomanyi ddala kyekituufu ekiri munda ekireese ebizibu ebyo. Bobi Wine n'aleeta n'eddagala. Kakati ekirwadde kye bayita Yoweri Kaguta Museveni essaawa eno wenjogerera kizze kungulu, feesi zaffe zisiiwuuse. Waakiri katujjanjabe ekirwadde kye tulabako nga tusiigako obuzigo obukaza akanzironziro, naye nga tujjanjaba ekirabwa era ekikwatwako. Yoweri Kaguta Museveni abadde endwadde etalabwa okumala akabanga, abadde endwadde ya munda okumala akabanga. Kiriziganya nange ky'omusajja gwe bayita Bobi Wine addidde endwadde eyo agireese kungulu bw'ati kati ffenna tusobola okugiraba. Amatooke gawooma nnyo nga gaboobedde. Tukkirize tugaane nti wenjogerera essaawa eno Yoweri Kaguta Museveni tumuboobezza tuti abulako kulya. Mutegeke amasowaani tetubalyako Museveni. Kubanga Museveni ye muntu y'omu agamba nti apromotinga Uganda mu nsi z'abazungu, apangisizza bannamawulire abali international, apangisizza abayimbi abali international, n'ekigendererwa ekyokusiiga Uganda erinnya eddungi nti nsi ya mirembe. Temuli butabanguko.
temuli ki bano ab'opposition batuwaayiriza bano ab'opposition balimba bannange lwaki bayogera bakotogera ensi yaabwe bagobye n'abalambuzi naye nga ye ensi yattu Uganda nsi ya ddembe nnyo terina buzibu laba ensi gyali mu kupromotinga mwe muli kiwamba muntu ow'amaanyi ng'era n'ekifo kyalimu kirimu ssemateeka ng'era n'abantu abamunona bamunonera mu mateeka emisana tuku ng'ensi yonna eraba twaligambye nti prevention is better than cure mwabadde mweraliikiridde ekiyinza okuddako oba mwabadde mweraliikiridde nti waliwo akabinja k'abatujju akagenda okukosa His Excellency Bobi Wine oba akagala omutuusaako obulabe poliisi n'egamba nti prevention is better than cure n'emutikka mangu n'emutwala ewuwe bwe yamutuusizza ewuwe ab'ewuwe yabadde ekuba baaki omuli asikaali we era abo babadde baagala okuyingira gyali yabadde ekuba baaki era yabadde eremesa baaki mwe mugamba mututte butebenkevu muli mu kukuuma Bobi Wine abeere safe kubanga he is a prominent Ugandan naye ate bwe mwatuuse ewuwe n'ab'ewuwe mwabalumizaamu gwe muwa obukuumi be mwatandikiddeko okukosa be baana be muganda agamba nti kagwako era keetonnye kakirota bulamu Museveni ne bwaligezaako okuplayinga kulu atya ne bwaligezaako okulaga how good he is karakita y'obutemu ey'obutigumbuzi nayo teri bulamu ndowooza mutegeddani ADF ani Joseph Kony era gwesooka weebuuze nti Nawolovu bw'eba esobola okukyusa ebbala mu nkuba efudde embanga era ennyogoga bw'eti nga Nawolovu ekutte n'ebbalaafu naye neefuna obuvumu obukyusa ebbala ate mu kasana pereketa keesinga okutegeerera mwesinga okweyagalira oba mu budde obw'ekikome awo wo tesobola kukyusizaawo bbala nopu MPs sigenda kunokolayo muntu ssekinnoomu kuba ntya kusigula mpalana tubadde nga tulanga ekintu kino nga mwamatama nteeko tubadde nga twogera ku kintu kino nga mwakitulekera sibibakwatako naye nalabye ba MPs abatalanze ku kintu kino abataasase yadde okugenda ekibuye ntugenda Ntebe kunona mukulembeze abataakunzeeyo ku bantu bonna kebeera embwa eri mu ggobe nga be basoose magere pulezidenti waffe bamukutte because they knew waliyo kamera ate 26 enaatera okutuuka baagala kaadi baganda bange atasiga nsigo leka kulinda makungula beeteze wali awo waabadde walina kubawo abaana ba Map Media wabadde walina kubawo bafuutu soja nti emmere gye mwayagadde okukungula si mmwe mwagisiga eva ffe mutufuula nti tuli babi kulya naye nga tuli balungi emirimu muleke tutuuma nti balungi kulima babi kulya mulekenga buli ntuuyo z'abannammwe buli bannammwe kye basize okulaba nti mmwe mulina okukyeyagaliramu kaaba ow'ekitiibwa Loopo ow'ekitiibwa Mpuuga naawe wennyini nkugambiddemu sikugambye nga gwe individual naye nkugambye lwakuba nti yeggwe akulembera abantu abo nga wabaawo ekintu kyonna ekigatta ku Nuupu buvunaanyizibwa bwo okukunga ababaka banno oba abantu b'okulembera kubanga eno Nuupu weba wa kabaka Bobi Wine ye Ssaabasajja Kabaka yeggwe Katikkiro omulimu gwa Katikkiro kuumirako kabaka oba kulamulirako kabaka Abaganda eri Obuganda kakati naawe omulimu gwakuumirako His Excellency Bobi Wine okuwabula okuluŋŋamya okulembera ba MPs aba National Unity Platform
naye gyosanga ba MPs mbuba kutanana yosanga ba MPs kino na kino ba MPs notabakunga nti banne tunona mukama waffe ngolaba bano ba Serukenya ba Shamimu Malende bani be bafaayo atenga be bakola omulimu gwe mukama wangu ow'ekitiibwa nyisukuyisa mu maaso gwe waalikose naye wawulidde ndi bamukomezzaawo ewaka n'ababaka mmwe mwasoseeyo ebifaananyi ne mufuna pulezidenti waffe tali safe mulabe kye bamukoze mmwe kwegamba mututwala nti bannayuganda baliwo okukozesebwa bukozesebwa gy'otasize togiryanga okuggyako ng'ogiguze kwoyo eyagisiga mulekera okwagala okutwaliranga credit where you didn't work so hard. Credit z'abaana mwe muzitwalanga awe mwabadde waliwo ababadde balina okubaawo mulekeraawo okukozesanga taito zammwe okunyigirizanga abalala kyokka ng'ate taito zammwe temusobola zikozesa when it is necessary. Ba MPs eno si mmere ya lumenti n'ataaka abaalya oba n'ataaziika alya. Nup MPs mwayanguye okugenda okufuna ebifaananyi babalabe nti nammwe we muli oli n'atuuka okukukuta bw'ati akukusa omutwe agusembereza His Excellency Bobi Wine kamera naye esobola omukwatiramu nga His Excellency Bobi Wine ayogera. Kyangu nnyo okukola amaanyi oba erinnya wano mu kiseera ky'okusiga nga tulina strategy yonna oba nga tulina pulaani yonna tandikiraawo. Nye naffe bannange naffe mutumazeemu amaanyi naffe tubakooye mmwe abaali badde bakomanda baffe ate ffe tuvuse bakomanda bammwe mujja oluusi lukonye nga mulabye nti tewakyali asobola kufa wano tewakyali awo tugende naye ate engeri gye watakyali asobola kufa waliwo amawuli awo tugende bannange awo tukole ki tugende no naffe tubikooye n'abantu babikooye. Bannayuganda kano kammwe muyige okubala signals ebitaala by'oku nguudo sizimu nnyo ndowooza kale mu nsi mwe tuwangaalira ffe jjojja okusanga ekikugamba nti webale nnyo muganda waffe yeekolera ate n'okusomesa okwo kwesomeseza abantu bano bakoze ensobi nnyingi batukozeeko ebikobero bingi batulaze nti tebatwetaaga batulaze nti tebatwagala batulaze nti Uganda bo munnange be balina se esembayo ku ggwanga lyabwe ku ggwanga lyaffe lino munnange ffenna ate nga tukimanyi nti lino eggwanga lyaffe teririko nnyini waalyo nti eggwanga Museveni yaligula nti Museveni yakola ki eggwanga lya bannayuganda ate era bannayuganda tugenda kununula eggwanga lino temulowooza nti nno bye mukola bina maaso bibatwala nti oba bigenda kufuula Museveni ow'enjawulo oba bigenda kukola ki bino Museveni byakola ebikolebwa bye tulabako bigenda mwongera kumusiiga nziro na kukyayiwa buli waaba abanga ayise kubanga Museveni ebikolebwa byakoze bannayuganda tatandise kati yatandika dda emabega nga mwe muwulidde mukulu yeekolera waatunnyonnyola nga mwawulira bamama Babi Kikyungo Kyagulanyi bwe yatunnyonnyola kino tulaba kya just kwatira abakozi b'oku Kisaawe n'obajjako yunifoomu zaabwe n'oziwa aba SFC betumanyi nti bavudde ku mulimu gwabwe ne bajja ku mulimu ogutali gwabwe ne beefuula abo kati lwaki tunagamba tya nti bano abantu abatta abantu tebayambala byambalo by'abantu ne bagenda ne batta abantu kyo tekikuggyako nti kyekituufu kyekiriwo era ne bannayuganda ffe bannayuganda ababyogera batulagira ddala nti kyekituufu bintu bino tubitwala ng'ebyokusaaga ne wano wayinza okuvaawo obuzibu bwonna obuyinza okutuuka ku ggwanga lino ye munnange nno mukulu Museveni abitwala ng'ebyokusaaga naye ate munnange byongera okumwanika bambi bimulabisa simanyi oba akirowoozaako oba akiraba naye ng'ebintu bino bimulabisa era singa abadde n'omuwabuzi omulungi asobola omumusitoopinga namugamba nedda awokomawo kino kikyamu ky'oli mu kukola kigenda kutulabisa kigenda tufaananya bubi kigenda kuyiwa ekitiibwa kyaffe singa munnange mumukomako n'abikomya bunnambiro kubanga eno Uganda Museveni enkyagireka omulala n'agikwatamu enkya n'agireka ate n'omulala n'agikwatamu kwegamba
embeera eyo Museveni yandipiikinzeemu n'abako ekyenjawulo kyeyekolerako ng'omuntu n'ava mu bino ebikolwa byagenda akola ku bannayuganda kubanga munnange bannayuganda bano balaba be balina sse ku ggwanga lyabwe. Museveni ne bw'anaalemerako atya ne bw'anaalemerako atya era akaseera kajja tuuka abe ng'obuyinza abuddiza bannansi naye tetumanyi lwaki ate abeera mu mbeera y'ebbakolako ebikolobero w'ebiti y'obbakolako effujjo tuyandiyita effujjo kubanga lirabikira ddala ffujjo okusinziira ku biri mawulire n'ebyo tulaba n'ebikolebwa nga tebiri mawulire ebirabikwa enkya n'eggulu bawamba abantu baffe kati nga olunaku olwokusatu bawamba omwami yali akola ku BBS bamuyita Sesanga Bate yawambye wakati nnaku 2-3 tetunnaba kumanya wa gy'ali kwegamba ebintu nga bwe bityo bannansi bye balwanirira okulaba nga bifuuka lufumo mu ggwanga lyabwe naye ng'ate singa bannayuganda tubeera serious ne twekwata wamu kisobokera ddala lwakuba tetunnaba kubeera serious kugamba nti nedda tukooye enough is enough naye nga kyemmanyi one time lujja fuuka oluyimba oba olugero lulifuuka oluyimba then oluyimba ne lufuukamu olugero lwa Museveni.